Okusinziira ku bakulu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku masannyalaze mu ggwanga UMEME, abantu 213 be baafa mu myaka 10 egiyise ng'entabwe eva kukozesa waya nkyamu okwanikako engoye, kyokka nga zino zisibwa ku bikondo by'amasannyalaze era ng'obubenje buno bulabikidde nnyo mu bitundu eby'omugotteko. Mu kaweefube w'okumalawo ekizibu kino, UMEME esazeewo okutandika okugulira abantu waya ezaanikibwako engoye nga zino teziyita mu masannyalaze. Tuleme kuyingiza amasannyalaze mu bubba kubanga woba okikola gasobola okuleeta akabenje. Olunaku olwaleero twagadde tubalage enkola entuufu nga tuyita mu waya ezitali eza plastic. Florence Nsubuga Nakimbugwe akulira enzirukanya y'emirimu mu UMEME agamba nti enkola eno yakutambula eggwanga lyonna, wabula wolabira bino mita za waya emitwalo 8 zezisoose okugulibwa era ng'enteekateeka eno etandikidde kawempe bwayiise mu bitundu eby'omugotteko. Ne tuleeta waya zino omukulu waffe wano azikutteko n'aziraba, zirimu obuuma sebo, temuli buuma. Waya zino wezibanga zikonye ku waya y'amasannyalaze tezitransmitting amasannyalaze, naye era ekireeta kino tubasaba kye tuba tugonjoola. Abatuuze nga bakulembeddwamu omumyuka wa mmeeya ow'e Kawempe bakakasizza nti bazze bafiirwa bannaabwe olwa waya okuyungibwa mu bukyamu, wabula nga kati obubenje buno bwakukendeera. So kitegeeza nti bw'osiba waya ku nnyumba ate nga n'amasannyalaze gali mu bubba, kitegeeza nti wabeerawo chances nnyingi amasannyalaze gano kuyitamu ne gakuba abantu. Gye batatuuse tukubiriza Bannayuganda, Bannakawempe naddala okusookera ddala okubeera nga beegulira waya ezo, bazisikize waya ziri ez'obuuma ezibadde ziyisaako amasannyalaze ne gakuba abantu baffe babeera. Omuduumizi wa poliisi e Kawempe Robert Kuzaala aweze okukwatira awamu ne UMEME okulaba ng'abantu bakomya omuze gw'okumala gatambuza waya mu ngeri ey'obulabe eri obulamu bwabwe. Me very happy ndi tujidde mu mirembe kati, tetuze mu dduka tuze mu mirembe ate mu kusoma. So nsaba nti kibeerenga bwe kiti mukama wange meeya. Titus Jemba, BBS Telefina, Gambuuze.